emirimu egyo nga batemula abantu ng'afuna ng'ayambalayo empale ennungi ng'azimbayo wali akayo naye nga emisaayi gye basse egy'Abaganda be battidde obwereere bayitirivu nnyo. Gwe mulamwa guno Buganda ey'enkya tugyetegekedde tutya nga tubuliddwa n'abantu mu gavumenti ba MP Abaganda okwogera ku nsonga ezo enfa y'abantu etetegeerekeka oli ye n'agivaayo n'agigaanirako mugaanizi naye bonna bali mu misaala nabo batunuulira enkyamu owaaye ate mwakoze kino mutwongere ku musaala naye oba tetusibye tubya be bantu baffe be balimu. Naye nga tebamanyi kyenkya lugenda kukya nga luli wuwe nga naye omulaba amutunuulidde agambe nti aha weebale mukendezezza nnamba y'Abaganda bweti ne bweti kati lulwo tetujja kukulekera bya Buganda kubanga ensi tugyagala Buganda tugibatwalako mwabasigaddewo katubeeyise mukole ki. Naye nga wawe bayise batandise okutta Omuganda ono wa wansi okulaba nti bamumalawo mu nzita eya buli ngeri yonna. Abakazi we bagenda mu kuzaala babakomezaayo ne batandika okubeera nga yazadde omwana omu babiri baasi oli Muganda okomezeddwa okuzaala. Atukubidde era dde mirembe esimu ye oberiko ekizibu tetumanyi bulungi gena maaso Muganda Buganda tebwasabwa ngenda kuwamu osooka otambule n'omulamwa. Abalungi abatuwuliriza tugenda mu maaso n'omulamwa guno omukulu ogwaleero ogamba nti Buganda y'enkya tugiteekedde tutya. Buganda ey'enkya tukiteekedde tutya. Gwe mulamwa gwaffe ogwaleero ng'enkola zaffe zonna ez'empuliziganya nzigule Skype esimu osobola okuteesa ku mulamwa gwaleero. Bajjajjaffe baali bateekera Buganda ya leero bo mu bigambo bye baayogera oba bye tuyita ebigambo ebitukuvu newankubadde ng'omuzungu yabasanga tebannaba kuwandiika ebimu ku bigambo ebitukuvu bye baayogera mu ngero bye bino. Baatugamba olugero olugamba nti omusango ogutaggwa guboolanya abataka. Ne batulekerawo olugamba nti biri mu maaso biraba muwangaazi. Ne batulekera olugero olugamba ekirwa mu mutwalo tekirwa kuwumba. Bajjajja bamwe bwe baatugamba nti entamu bwe yatikira omugoyo teyombya. Ne batugamba n'olugero lugamba nti ekiwuka ekitaluma ente y'abato. Tugenda mu maaso
n'omulamwa guno nga twabategeezezza nti bajjajjaffe baamala obudde buwanvu ebyeya n'ebisiibo nga bategeka Buganda ya leero. Tutegeeze tutya Buganda y'enkya mu kakyo kano ng'abasajja batuliisa akajiri? Otunulidde otya Buganda y'enkya muganda wange mwannyinaze? Ng'ebika byakaayanira kubanga omulabe alowooza nti bw'atayingira mu bika ebya Buganda tasobola kubeerawo. Amannya nga bageeyita. Abantu bangi sijja kugamba Bulaaya wokka nene ku butaka nga tebafaayo kuyigiriza abaana baabwe Luganda. Ne Bulaaya olwo ne bakaggwa ensonyi akusanga naganaga maama nga bwe yasiimye abaana baboogera Oluganda n'owulira nga ennaku ekutta naye nga tolina kyakumukola n'ogamba oba mugwe bugwi mbulago. Mbona abaana okwogera Oluganda mbu nakyo kya bbeeyi e Bulaaya oba kugamba kyewuunyisa kitalo kubanga tetufuddeeyo. Twesuliddeyo gwa Naggamba nga tutegeka Buganda ey'enkya naye nga tebikulabireko tubirina kati nga ffe abali eno bw'osanga Abayindi, Abasomaali, Abanigeria, bannamawanga eno bo bakoze omulimu. Naye ffe Abaganda abamu twesuliddeyo gwa Naggamba be tulina okubiroopa ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nga tumutegeeza nti abantu bo abamu tebafuddeeyo ku kuteeka Buganda ya nkya. Kati bw'otosomesa abaana b'olulimi lwo lwaki oba bakutogera? Nga n'abakajjo beeyagalira mu lulimi lwabwe babaabwe bo lwe baga nti kati katukyusekyuse ebigambo bino okulaba nga omuzungu yali abeerabizza olulimi lwabwe ne baga nti kati ne badde olw'omuzungu lwennyini. Ate bo abakajjo ne balukyusakyusa basanga boogera Abajamaika boogera Luzungu naye nga balina balulyalyamu kwegamba babuzeebuze omuzungu ono eyabaliisa akajiri. Naye n'olulimi ate nga olulimi ly'eggwanga Abaganda abamu bakwasa ennyiike naddala ng'ogenze mu maka g'abasomyeko nga n'olulimi lwennyini lwe boogera nalwo tebalutegeera. Ayogera Luzungu lwaza boys lwaza gaalo tasobola na kwogera Luzungu kulutereeza naye ng'ate alwesibyeko ate ng'olulwe alunyika.
ono omusajja wa kabaka ngono yaye omu kubasooka okukondera ekitiibwa Ssaabasajja kabaka wa Buganda kyatikkira abasajja be ababalwaniridde ennyo olulimi oba n'okusomesa Obuganda ekitiibwa kye bayita Buganda kwe kwaffe. Omwami oyo nga ye Adamu Kimala ku Baganda bakoleredde olulimi Oluganda oba bakoledde Obuganda yakwata ekkalaamu n'awandiika ekitabo n'akiyita Buganda gye twasubwa.